Butyo mbalamusizaako banyabali bassebo mwenna buli mujja osinzira okulaba akatambi kano gye kanaakusaka nswenti muli bulungi mujje baliko gye mukakakalabya olunaku lwa Sunday wane essaawa ziri 7 zennyini tekunnakongoka kuwadde eddakiika n'emu nga bwe mbateeddeyo entegeeza nti nzija era nze nzuuyo kale mwenna bakatuuka mbalamusizaako kanswenti muli bulungi wano obudde bwakinnyika ggobe tukyali mu kawinta akatonotono ng'ate bwotolekera sama kansudenti buli bulungi mwenna abagenda okunoonya ekigula magala eddiba buli wamu gye muli ku buli semazinga gy'osinzira okola akatambi kano gye kanaakusanga mu vidiyo mu malowooza mu recording wonna bwe kanaakusanga obanga ebigambo bakugambye bigambe okusinzira ku yakawulidde n'eyakategedde bwe katambudde ennaku z'omwezi zo ziri 15 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2026 kitegeeza nti omwezi gwokusatu atugutuuse mu ttengetenge kale bwe nvaawo mbanjala babuzaako mwena basiba nabo abali mu America mbalamusizaako buli kibuga n'essaza abali mu Canada buli kibuga n'essaza abali mu Bungereza namwe mbalamusizaako abali mu Semazinga mbalamusizaako abali mu Asia bwe mutyo abali mu Middle East mbalamusizaako buli kibuga n'ensi mwosinzira okola akatambi kano emisana ga leero n'akawungezi gye kanaakusanga byonna gye kanaabasanga kanswenti muli bulungi abali ku lukalu lw'omuddugavu mbalamusizaako kanswenti muli bulungi n'abali mu Uganda buli wonna we kanaakusanga Mamboka, Maserengeta, mu bukiikaddyo, mu bukiikakkono kanswenti muli bulungi mujje baleko wati gye mutuusaako engalo mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mbalamusizaako abali mu maka gammwe ku ssaawa za kyamisana abakyali mu kusaba abakyali mu masinzizo ag'enjawulo namwe mbalamusizaako kanswenti muli bulungi saako n'abaddu ba Allah abakyali mu kisiibo ate kisigaddeko ennaku mpawe kaaga nakyo ate tukifundikire bwe mmala babuzaako bwe ntongera kusaba ntambuliza akatambi kano bulungi nnyo oyina option y'abantu 10 sharingirako 9 kama kasigadde okateeka ku page wa account yo omuntu atana access mugukire ku page ena basobola okulera ku account yo then tulaba ngeri gye kanaatambulamu ngenda kusaba ompitira abantu bano wammanga nsaba ompitira wano mwamu gwe bayita Kimba Freeman kyali wa Salonga Mulengejja ompitira no Salonga Mulengejja wasanya kawo Charles Peter Mayiga abere katambi kano ompitira Nyandi Yosoferiti bahabulwa lutabayisula mutabani wa Kareche ensere tomuzizide ensanga bisibe nanyini kabuyunje etambula abereko kuno onteleko ne mutabani we Dere Drinking General Muhoozi Kanyuruga abereko kuno Salimu Sale Kahanga Muhanga omwogezi wa polisi omwogezi wa maje bonna babereko kuno bisigale tujja bitambuza nga babiri then onjagala ontambuliza akatambi kano katuuka ku buna Uganda yenna bwe kandibadde katuukako yagadde okutegeera ensonga nga bwe zitambula nsaba omuntu ali kumpi ne president wange amungambire ajje awuliza kuba na security zanjala okuyisa wano abenga azitegeddeko bulungi nnyo yonna yonna gyali so Mr. President unawole kusaba otule katambi kano bakakusindikire osobola okukola bulungi nnyo kubigenda mu maaso bwe mmala basaba okutambuza akatambi ako tugenda tandikirawo tutya ekisookera ddala njala tutwala mukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna abali mu nsi yonna gye musinziira okwagala struggle mwebali nnyo balidde ate mujjanga okwo amanyi bangi nnyo mwasanyuse ng'omukulembeze amaze okubagamba nti Uganda asoose n'agifulumamu katono amale okumaliriza byamaliriza ng'omuntu ebimwetaagisa byabadde amaze ebbanga takolako ebimu nga biri ku struggle so mwasanyuse ekyo kyo kirungi nnyo kubanga buli muntu yenna abadde ku pressa ng'amanyi nti omukulembeze sa yonna bayinza omutuusaako ki bayinza omutuusaako obulabe nenjagala okwebaza mwenna abadde bamusabira ku makyano olw'eggulu buli ddiini yonna ng'otuula wansi n'okwata Bibuliya yo n'osabira omukulembeze mu buli mbeera yonna mbaagala nnyo obalyo wali ddala bwe mmala okwebaza ekyo njala okwebaza mwenna abakyali mu struggle ba comrade abakola emirimu egyo egiprotecting ekibiina egiprotecting president ku buli social media platform yonna gye mulaga mwebale kubeera nga muli banjawulo musinga bangi nnyo abataayaaya abadda oku social media nga social media bagifuula ekintu ky'okuzanyirako n'okwogezaako embeera ezitayamba ku ggwanga wabula ate ezongera obbasaba mu mbeera embi bo nga tebamanyi kale babali nnyo bali ddala ku nsonga eyo kati njala tusooke tuyisewo security alert bwe tumala kuyisawo security alert then tulyoke tugende ku information yatuleese security alert yasooka yeeno 1 njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda abakulembeze ba national platform mwenna gye muli okuli President Robert Kyagulanyi Ssentamu General Secretary Leader of Opposition ba Vice President bonna njagala basaba muwulirize ebintu bino
omukulu General Salim Salakanda naho ne mukulu we Museveni saako ne Muhoozi n'ebinja byenjawulo ebyabayaaye oluvannyuma lwa president okufuluma n'agenda bana basajja bakulyetinzewo ekibinja kyabwe kibaddewo tekitisiba kikulyetinzewo bukulyetinzi kibaddewo ng'ekibinja kino kikulirwa gayi gwe bayita Mutaasa Kafeero si Mutaasa Kafeero oli omusuubuzi aina Mutaasa Kafeero Plaza no ono Mutaasa Kafeero muvubuka wa NRM nenge emirimu gyagikola muki agikola mu disguise nti wa opposition oyo simayo muna oyo Mutaasa Kafeero ono state agent neba nonga mbulaba bano bonna ekigundi kye batandiseewo ekyo ki project kye batandiseewo kye bayita 90 days of revolution national platform tetukimanyiiko n'avuka nti tubamanyiiko 1 nga bwe tabagamba nti tebamanyi ddi protest vote bagenda kutandika erigenda tandika etya kati bano boka bakoze kibayita counter attack mu Museveni tajja kulayira nga bakitedde mu state yennyini oyo mvuka gwe bayita Mutaasa Kafeero ne banne tetubamanyiiko bayaye ba state mujjukira nga tunaatera ogenda okulonda nga president agenda kowandiisa avuka bennyini bano batandikawo ki project ne batandikawo kibiina ky'ebyobufuzi nga bambala nga aba national platform obukofiira slogans buli kimu kyonna kati bebavubuka bano bemwalabye mu kifaananyi kino avubuka no bebagamba bwati nti a political activist Mutaasa Kafeero has launched what he terms as a 90 days of revolution aimed at stopping General Museveni from swearing in. While launching his mission, Mutaasa Kafeero urged Uganda to join his fight that they can't end up Museveni's regime, which they say has imprisoned many Ugandans, with many freeing to the exile, like former President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli omu yeekwasa linnya Kyagulanyi Ssentamu naye nga si agenda yaabwe. Agenda yaabwe eri state funded okulaba nti babuzaabuza abantu n'okubateeka mu butego. So abaagala okumanya omwami ono kyekino kigundi kyabwe kye baataddewo. Kyekino ki project kyabwe kye baataddewo ekyo tetukimanyiiko abo basajja basali musale be bakitaddewo. Kati abaagala okumanya ki project kino kyekino wano wammanga njagala nkibazannyire mu kitegere bulungi nnyo eno yonna state project mugira bulungi nnyo Kamalo baterako eddoboozi eno state project si ya national platform bano basajja basali musale nga bataddewo ekintu kyabwe ekirigetimizinga Museveni n'okwagala okugamba ffe boyina protest vote yawe situbamanyi era bayaye kyekino wano wammanga ennaku kyenda zitubadde president eyeyita president sina president mumpaliya awula eyeyita president nti teri kulayira ali kolola ali mukusebuleti nga juzi yali Masaka ali ludda nabeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku baneetwagala olunaku obudde bonna President Museveni alina kulayira olera asibye kololo mbuye mu kujaguza ali mu kujaguza abantu bali mbuwanga bali mu dduka tugenda eri mukulembeze yali amuyozayozeza nti wawangudde akaki ekiba kitegeeza nna n'abakulembeze bonna bakitegeera nti teyawangudde kaki katugenda kubanja akalulu kaffe okuva ddala waggulu mpaka wansi bannayuganda bafu kati njala tukwatemu katono mu statement y'ono omwami katono then mbawe point of reference abantu bano gye baatandikira njala tusooke tuwuliremu akantu kano wano wulira gambi teri kulayira ennaku kyenda tubadde president eyeyita president sina president mumpaliya awula eyeyita president bawadde ennaku kyenda Museveni tajja kulayira wabula mbu eyeyita president sina president temumpabya ojja otya ku kamera nga kyogenda okwogera toli sure nakyo bw'ogamba nti oli genuine lwaki toteekako face gwe mu national platform olabeko omuntu yenna akola video ng'agikolera mu kakookolo mu national platform olabeko omuntu yenna ng'akola video ng'agikolera mu kakookolo ffe face zaffe tuziwaayo ekiba ne kiba kati ze zino project za Museveni zeyataddewo ne sali musale kati ngenda bazzaayo webback mbalage Mutaasa Kafeero project ye bagitandika batya era batandise batya okujja n'ekintu kino kyenjagala wano mukole ki
ngenda kujjamu eddoboozi no bataddemu ka audio oluyimba lw'amayinja naye saagala ku luzanyo lwa copyright omanyinza amateeka nga goberera kati mutegere Mutesa Kafeero project ye eruwa eyo ne project nyingi kuba eveewo kati project yeno ono ye team leader waabwe yoyo mukajjukirako akantu yeyo group yeyo group yoyo yennyini yeyo group yennyini yeyo group mbala bulungi nnyo njibadiremu yeyo project nga bweyimiridde babadde bakola ekintu ekyo yo project ya Salimu Saleze bateeka Mengo beyo bennyini kati benjagadde obaleetera mutegere bulungi baani bemudiringa nabo Salimu Saleze project kye kyaleese mbutajja kulayira kati yoyo guy team leader waakyo Mutasa Kafeero yoyo kati yo security alert esooka ku bantu abo mugitegedde bulungi nnyo katugenze ku security alert namba 2 security alert namba 2 ba comrade mwenda bana Uganda abali mu ggwanga lya Canada manye saazi no mwebase ne kano mujja kasanga mu security alert Museveni agezeza nnyo okwagala okudiffusinga diaspora nga tayagala demonstration tayagala mwogerako nga ensi ezimu agezezzaako kikola naye Canada ebadde ekyamulemye nga mwatuuka n'okutikkisa ambasada mulamba kati Museveni alinayo ba agent be bangi mulimu ne ba celebrities bemumanyi abagenda e Canada mubamanyi kati bali mu kukuta mpola bagezaako creatingawo ekintu ekyefaananyiza yuna y'omu America nga temujjukira ne yuna y'omu America Museveni yagidiffusinga kati yafuuka ya NRM kati mu Canada basindise ba state agent already n'abali abadde underground batandise okuliyetinga ekintu kyefaananyiriza yuna y'omu America nga bakikuliyetinga mu Canada oba state agent bali ku sente za state bakuliyetinga ekintu kino okutandika okuconfusinga okutandika okubega bannayuganda n'obajja ku bigendo ebyabaleeta ebyokulwanyisa Museveni n'okwekolera kati bannayuganda mwena bali mu Canada jala bategeeza ekyo ki program kye batandise okuleeta mugenda kiraba nga leba muyita ba comrade batandise okiranga kubanga sente zaafulumye mu kino njagala bategeeza temugezi obanga okyayagala obulamu bwo nga toyagala kunywa katwa ofire Canada okuspying okujjako details zino gy'obeera ekintu ekyo mukyewale eyo project egenda tandikawo Canada nkiddamu project egenda tandikawo Canada nga project eyo erimu abasajja ba NRM and these guys n'abamu balinga baserebu abaddukira Canada abagenda otandike baba wadde sente batandika okulanga ekintu ekyo kyefaananyiza yuna kye bagenda okuliyetingawo naye ng'omulimu gwakyo gwa kudifusing national platform abakulembeze baayo abagiwagira okuspyinga ku bannayuganda n'okufuna information bakwatako e Canada so mukitegere bulungi nnyo mwenna bali mu Canada kana akatambi kajja basa nga mayimu ebase ne mujja kufuna information ng'obudde bukyali wona mwewuliza ekintu kye bayita Mbusimanyi Association egatta bannayuganda bali e Canada mugenda kukola ekintu ekyefaananyirizaako yuna mutandika okutuuzanga enkuŋŋaana mufune resolution association simanyi bikoze bitya mumanye nti state project bagitandise sente zaafulumye n'abantu bembadde manyi nti bantu bammwe olwo bafunye edda sente okupromotinga ekintu kino so ng'omuntu yenna ali e Canada njagala kutegeeza be aware nti abantu abo bali mu kuteekateeka okutandika ekintu ekyo mujja kirabako era mwegendereze nnyo eyo state yeri mu kintu ekyo eyo nvuddeyo secretariat namba 3 eno njagala egende ku president Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mukulamusizaako kansipensi oli bulungi newankubadde obulungi tebabubanga ate okyali mu mbirigo Mukama yeebazibwe era tumutendereze yasobodde okusobozesa okuba nti otaggulwa ku bigere naye gy'otagguludde ku bigere njala kutegeeza nti beera mwegendereza nnyo ne ttiimu z'abantu b'osinkana kubanga Museveni musajja muyeekera ate mutemu 1 nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti already Museveni yaactivatinze dda ba agents be abamu baaliko abakozi mu gavumenti ye ne bagamba nti baawaŋŋanguka ne beefuula nti ate bankyukakyuka gye bali eyo mu mawanga agamu so ngenda kusaba obanga otambula ng'oyogera n'abantu ng'ocoordinatinga n'abantu kimanyeeko nti waliwo abantu already abali activated okunoonya n'okweteekako okumanya kikyozzaako ne kyogenda okukola
so nga no obuto batambula nabo. So Mr. President mutambula zona zo botambula making sure singa kiba kisoboka okole ebintu byolina okukola nga bannayuganda basinga obungi tebakitegere nga tebakusinkanye naddala abo abeeyita nti bankyukakyuka naye nga baaliko ko mu gavumenti ya Museveni oba naabo boyinako ko information nti baali baalya nga ne struggle eno webeddewo naye akalukano babadde tebali active mu struggle eno. Museveni yaba activating zedda nga bawadde ssente okuba nti bakutrackinga. Yensonga lwaki nkugamba nti beera mwegendereza nnyo gy'otambulira na buli kimu kyonna ky'oli mu kukola kubanga abantu abo baba activatinze okuba nga bakutambulirako babe nga baagala kutuusaako obuvune. So Mr. President unawooli ngenda kusaba obeere straight on point genda osinkana abantu boyina okusinkana naye nga bannayuganda basinga obungi sooka obalye ewa. Bannayuganda basinga obungi sooka okole ki? Sooka obalye ewa. Ne mu nsonga eyo njala fundikira ne security alert ezo nziveeko ntandike ne program entuufu eyandeese. Tutandise tutya? Alright. Katutandike bwe tuti. Ngenda kutegeeza bannayuganda mwenna bali mu Uganda. Mubeere beegendereza nnyo. Museveni atadde ssente buli wamu era project zitambula. Nga kino akikola okuba confusinga mu reverse psychology. Ekintu wakikola n'akyegaana okulozesa nti tekiriiwo. Kitya? Omukulembeze yatugambye nti we munaalabira akatambi kano nja kuba mmaze okuyitamu. That means nti omukulembeze yagenze okuta akatambi ako ng'olredi amaze okukola ki? Okugenda. Mumpulidde omukulembeze yatugambye nti we munaalabira akatambi kano bannayuganda ne bacomrade nja kuba maze okukola ki? Nja kuba maze okuyitamu. Mumpulidde bulungi nnyo. Ye statement yabadde emala okutegeera nti president kiyakoze yakikoze akimanyi nti n'akatambi kano ayinza okuba yagenze okukata ng'eggwanga yali fuluma either ennaku bbiri emabega n'alyoka akata yena nga amaze okuyitamu. Kati olw'okuba nti NRM tesemba nakyo eddidde abasajja be bonna bali ku mitimbagano abatalina kye bali abaalemwa okutandika okukonfusinga bannayuganda nti Kyagulanyi yakoze eki? Yadduse buddusi yagenze kusiikinga asayira munedda. Robert Kyagulanyi Center mutali mu category seeking asylum. No. Robert Kyagulanyi Center ye mukulembeze omulondo w'eggwanga Uganda. Tasobola ku seeking asylum. N'ensi yonna esobola mubeeza mu nsi w'alina okubeera ng'ayagadde nga tafunye naki? Na refugee status. Robert Kyagulanyi Center musaasayira musiika yagenze ku mirimu emitongole kubanga feke nyine twasaba ntugamba nti gwe tuba twetaaga okuggyako Nyandwe nga Nyandwe akwata minerals zaffe n'aziwa bazungu okulemera mu buyinza naffe bannayuganda bannannyini bintu bino tusobola obbiwaayo ne tubiwa abazungu mu bungi baagala ne batugirako Museveni tufuna emirembe. Katosobola kugamba nti ogenda kukola agreement ng'ogenda zikolera ku Zoom oba ng'ogenda zikolera ku ssimu oba ku conference. No, oyina okubeerayo mbuntu. Kati mu kubeerayo mbuntu oyina okumakinga sure nti ofuluma ogende osinkane abantu abo one on one mwogere ku nsonga ez'okukyusa obukulembeze n'eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Kitegeeza nti abadde alina okubeerayo physically nga bwe yabannyonnyodde asobole okwegeejinga n'okusanga abantu ab'enjawulo okwetola ensi yonna ayogere nabo ku nkola yonna esoboka okuggyako Nyandwe Sofeeri. So kati bano abantu ba NRM batategeera bo obwongo bwo balowooza nti Kyagulanyi yagenze kusiikinga asayiramu. No, yagenze ku mirimu gye emitongole gy'alina okubeerako ku lwa struggle ya Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. So kati omuntu yenna aga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku seeking asylum oyo mugambe nti yasomera bwereere ekyokubiri tumanyi nti abantu abamu ba state agents abakyasobola okuva gye basiikinga asylum ne bajja e Nairobi bo Kigali bafuna ssente za Museveni baddayo. Temulaba wandika ku mitimbagano tukimanyi bulungi nnyo. Abamu bafuna ssente mu system ya Museveni nga bajja e Nairobi ne bafuna ssente ne baddayo ne bajja e Kigali bafuna ssente ne baddayo. Kati si ekiraasi ya Kyagulanyi Ssentamu ono ayagala nkyukakyuka. So yabadde alina okubeerayo physically okengeejinga mu nsonga ezo okubeera bulungi. Abasinga obungi yakoze version 2 ey'Oluzungu n'ey'Oluganda. Kati njagala mbazannyire ey'Oluganda.
mugitegeere bulungi nnyo then tulyoke tugende ku video nga bwe kirina okubeera. Manyi mwakalabye edda ne wano ngenda kunnyonnyola otegeere bulungi nnyo. Oba nkateeke mabega wano simanyi. Kankateeke wano kale. Bannayuganda bannange mwenna, eno video omunagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngeze weru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okuba nga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka ebyokujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okuba nga paka kati nkyaliwo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaatha ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe muba nga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba kyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za ssente z'omuwa omusolo okunnoonya nze omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde mu nkuumi nga bwe mwabakuuma lwakubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bawonalebo n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abaali bankuuma mu campaign 9 mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega nakulemererwa kunsibira waka egye nadduka nga banumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawinga naye bakulaga nti babakutte. So njagala okubagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo yenna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi
kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka ku lunaku lwe 16 January nze nabatolokako mu Robert Dog style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olulumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu eyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa naye ne tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna. Era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabe nga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya Bannayuganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala negana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo, ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual, tubeera ku simu, tubeera ku kamera, tubeera ku video. Naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa omukisa guno okutegeeza bakomrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso. Tweteketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi nakumakinga sure tumobilizinga bannaffe nga tuorganizinga tupushinga ebbaka dictator tunememu wakaweweevu tumakinga sure tumugonza paka tunamujja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo gavumenti ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvugirira ate ne tumakinga sure tumutema enteega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola, ekyo kye tugenda okukola era bakomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe, mwabali America, mwabali mu Africa tugenda batuukako. Nga siriwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze gavumenti eyo ku international front era nja kukomawo ewaka kuba siina musango. Bankole kye baagala okunkola regimu ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite, musigale nga muli bumu era mubeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe Bannayuganda. People power, our power. Our power, people power. All right. Bwe wabaka omukulembeze bwe yatuwadde nga anaatera okufuluma eggwanga. Bw'omala okuwulira message ekigambo ku kigambo then nga tonnawulirayo muntu yenna ku TV za Museveni ng'akola critical analysis okunnyonnyola ebigwa by'omukulembeze byayogedde. Wabula bo omuzannyo gwabwe gwa kunaawoola byayogedde na kumulowoozesa bantu nti yadduse buddusi. Bannayuganda, bw'oba ogenda kulumba omuntu gw'omaze okusoma era olina kumala mulumba jajja amaanyi. Museveni amaanyi agajja mu bazungu si Bannayuganda kuba Bannayuganda baagaana omulonda abazungu bamulemezaawo. Kati omukulembeze abalumbye era wanaamala ekikola ajja kuba babuulira. Kati ndabyeko abafuna billions 5 nga boogera abavubuka bekibatawanya tebalina mirimu. Gwe buuza omu ku omu okola mulimu ki? Tebajja kuwulya mirimu. Mbadde ndi awo nga ndaba BBS Telefina bawandiise ebintu by'ekisiru. Kati bannange okusookera ddala ekitongole ekyo ekya BBS Telefina kitongole kya musajja gwe bayita Kimba Freeman ne mukwano gwe
Salonga Mulengeja Wasanya. Bawandise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba nti embeera emulemeredde. Mukulu Kimba Freeman mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde. Kimba Freeman nannyini TV mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde. Ensi ebadde emanyi lwaki embeera ekulemeredde. Nze omanyi sirumba muntu nga tannakola nsobi. Ekitongole kyo kino kyawandiise Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba mu embeera emulemeredde. Mu video omukulembeze gye yatuwadde mwawuliddemu ekigambo kyonna nga bagambye nti adduse mu ggwanga olw'embeera emulemeredde. Olw'okuba nti nannyini TV eno musajja muganda mannya ate nga mafiya wa gavumenti ye embeera gweremeredde so si Robert Kyagulanyi Ssentamu emulemeredde etya. Byonna byakola abikola nga ayagala gavumenti emuyambe ku bizibu by'alina. Omukulu Kimba Freeman y'omu ku basajja abaganda mannya abaaliko abaggaga kati nga mbaavu mponga byoya. Wetwogerera ssaawa zino amabanja gamuli mu bulago nga n'ennyumba ye gye mwalaba ku mutimbago gye bayita White House essaawa yonna ayinza okukwatamu engoye ze n'agireka n'adduka. Omwami ono abanjibwa amabanja agali mu buwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi. Era ne BBS eyo singa Ssaabasajja Kabaka asalawo nti kati essaawa zino eveewo kubanga tebasasulwa olwa mukwano gwe Mayiga nti yaliwo. Omukulu Subiru Paleria amubanja obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Equity Bank emubanja ssente empya n'enkadde. DFCU embanja ssente empya n'enkadde. N'omugagga Kalungi Bill Gates muganda wa Kirumira amubanja ssente empya n'enkadde. Byonna byatuuka ku bizinensi ye Allah yamanyi. Amaduuka ag'omuntu tax park gonna gamugibwako. Era njala bagamba nti abantu abasukka mu 100 yababbako ensimbi zaabwe n'ababbako n'amaduuka gaabwe. Abantu bakola ki? Abantu bamunoonya. Ono omwami badde asolooza ensimbi eza property tax ezina okusolozebwa State Council ne Uganda Revenue Authority ne rent nga tazitwala mu government mu Revenue Authority okusasula ssente ezo. Kati ne KCCA saako ne Uganda Revenue Authority zimubanja ensimbi empya n'enkadde. Waliwo omwami gwe bayita Milton Muhwezi nyambanja obumbi bw'ensimbi. N'omwami gwe bayita Milton Muhwezi nyambanja emiki obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita Jorutos Tuswingwize nyambanja obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita wa Lugayavu Wilberforce nyambanja obumbi bw'ensimbi. Kati omwami ono tageza n'abagamba ne TV ye eri mu kuwandiika bintu ebirona nti ayagala kufuna government sympathy nga bakozesa TV ye okuba nti ejolonga president yo bagijjeko ki bagijjeko emisolo n'okuba nti akoze eki amabanja gamuli mu bulago. Ono omwami alemereddde okusasula ssente empya n'enkadde wetwogerera essaawa zino era agenda kufuuka homeless. N'ennyumba gye mwali manje bayita White House gye yalaga ku mitimbagano ennene bagimuulirako obumbi bw'ensimbi. Era ennyumba eyo omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agenda gitwala lwakuba nti akyagiremeddemu. Bidco Company ekola butto ebanja Kimba Freeman obuwumbi bw'ensimbi buyitirivu kubanga Bidco yasapulanga nga Kimba Freeman butto nebikozesebwa mu maduuka mu supermarket ze. Omwami ono yagaana okusasula ssente za Bidco eziri mu buwumbi obutaano bw'ensimbi ne Bidco emunoonya asasule ssente zaayo. Ekitongole kiwoza omusolo mu ggwanga kimubanja obuwumbi 45 bw'ensimbi zaganye okusasula misolo. Kati yensonga lwaki ne bizinesi ezisinga obungi azikyusizza n'amannya ng'akimanyi nti revenue n'abamubanja bangi nnyo takyasobola kusasula kati ali mu dduka. Kati n'ebizimbe bye yazimba mu paaka empya ne tax mu new tax park nabyo byataalibwa Bill Gates muganda wa Kirumira bitwala byonna takyalina nsimbi. Kati yoyo mwami gwe mugamba mugagamo Kampala nannyini BBS Telefine ne munne Mayiga nako ka TV essaawa zino singa basobola okukazza essaawa zino revenue esobola okujja n'ekatwala nga tekanali n'ekikumi. Kati y'omwana ogumugamba nti yawandiise mbu Kyagulanyi adduse mu ggwanga embeera emulemeredde. Embeera eremeredde Kimba Freeman ye kennyini. Era ky'ova olaba essaawa zino wetwogerera
yagusi nga yagala kufuna sente anyukire mutata wa Zaake Butebi Francis nga atukiza emisango egy'omusajja simanyi yutu wamaje emisango gimulako mu kooti mbu akozesa omusajja ono addemu kunyonyogera tata Zaake mba mutwale mu kooti bagiye sente omusajja ono ayoka afune sente zigenda omuzza mu bantu Kimba Freeman waliko omugagga sente oba mayembe gegazirya oba sente wazitwala mu bakazi waki kyonna ne ka TV kesana bagenda kaggala kati wako mwagala funa public sympathy ensonga lwaki okozesa ka TV ko okulumba Kyagulanyi Center noli kyaliwo mayiga kati njagala ensi etegeere nti TV okulwana Kyagulanyi emulwana kubanga ebangibwa emisolo abakozi abasinga obungi si basasule bonna abakozi abasinga obungi badduseeko ku nsimbi ezikubangibwa empya n'enkadde kati bane temutegana kulekana abasajja bali ku pressure alinga agikulira gotita programs director oyo mvubuka nalo isoko yawerera mwamula bulungi oyo naye ali awo mpawe kaaga alinga maziga akulutimba azonga dde bonate balina kiddako yensonga lwaki abasajja abo tebaagalira ddala Kyagulanyi kati awo tuvudde osaagala bbalwako mutegedde bulungi Kimba Freeman n'amaka ge mwana bagalige White House omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agatwala akyagalemedde mbulemezi nenga banyondobolo najja mugenda mula mawulire nga akuttemu kasaweke agafuluma mwinza nomulabako eri mu kiwunya enankulabye nawe mitiyana mu mulindo oyo mwami Bill Gates sacha na dine ekikumi tabalya sente bakogwa atiisa ajja kutuka afuna afukeko mulesi kati yesu lwaki akosa BBS atandika okuvuma president bamugireko omusolo ajja kuba bulungi kale otufuddewo katudde kwene ensonga wetwogerera olwaleero Mr. President manya akatambi kano jja kalaba bagamba atega ogumutaliira mu nkola ey'ekiyeekera ne mu nkola eya advanced psychology bw'ogatta ebintu bino weetegereza nnyo ensonga nabagamba olina okufuuka ow'endali ensonga zino ng'ozirengeremu angoozinga nnya 1 President watadde video n'ogamba nti successful ofulumya eggwanga eryo ogenze kunywa emitongole kati Nyandi Yosoferi tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa kale ekyensi etemuzizira ensanga bisibe mwana wattu alina ebizibu wetwogerera essaawa zino kati ye mbola okuba muyeekera kati ate adiployinze nnyo n'okusinga weyabadde adiployinze nga tonnafulumya katambi tibahabulwa adiployinze nnyo n'okusinga nga wadde tonnata katambi lwaki adiployinze 1 akimanyi nti oyinza okuba watadde video n'omugamba nti wafulumye naye nga mwoli ne balobera ebweru ng'ate oli munda n'obawunzika kati badiployinze times 3 okuva olwafulumiza akatambi kati zino embaata zane teziri ku social media za NRM zo bwe baziwadde script zijje zigamba abantu mbwe Kyagulanyi adduse struggle yagisuddewo tannakuga nti yasuddewo struggle no ate struggle ya national platform si ya NRM mwaba NRM pain mujijjawa mbadde nga temwandibadde happy nti omusajja kale afulumya agenze kukolabira mwandibadde muli happy naye ate mmwe musinga okulumwa kiki abayenze embuuza mwandibadde nnyo happy nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumya eggwanga alibalekedde naye ate mulina pain y'amaanyi nnyo okulaba ate Kyagulanyi afulumye kiki kye mwagala ekituufu kati Mr. President njera kutegeeza omusajja adiployinze times 3 wadde tonnafulumya katambi era ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire tebakulya ssente ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire ulira bulungi nnyo buli mbaata yaneti omanye embaata zirina ekizibu kimu embaata enkulu bwekulembera mu biseera by'enkuba n'ebyana byonna bigoberera era enkulu bwegwa mu mazzi n'ebyana byonna bigenda kugwa mu mazzi kati naba NRM bwe batyo bali batandise okutokomoka omugambo ffe tubalaba kati njala kubuuza bw'abanga ddere drinking general
alina amaje alina bulletproof atambule mu amadika bamujja mu Buganda yomutwale Fort Portal mukweka kati eno wiki ya kusatu ate Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina desasi wadde kintu kyonna ekimukuuma ngabadde mu ggwanga okumala emyezi 2 ne wiiki emu nga ababuze nga yekwese kati lwaki gwe ate agamba nti olina obuyinza era bakulonda okwata omwana n'omubuza wiiki 3 nga lye Fort Portal akuumibwa brigade 2 emu emirundi 3 ne 3 emirundi 3 kati njira kubuuza wa NRM bwabanga mutano wa Museveni bamukuumidde Fort Portal for third week nga atambula mu armored vehicles akuumibwa brigade 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina wadde ekisusonkole ky'essasi nga bamunoonyeza emyezi 2 ne wiiki emu n'abula mwogera ki kati kandu bavire ku ntono ekituufu kiri nti opposition okwetunda Wanywandi Yosoferi yonna babadde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda motta kino mukijje ku nze. They were given assurance Robert Kyagulanyi Ssentamu come what may before Museveni Israel is going to be assassinated by all means. Then bajoininge NRM nga tewali muntu yenna opposition agenda kuddamu kutawaanya government yabafuge kalamba. Bonna babadde bakimanyi bulungi nnyo abayita ba fake opposition bonna. Nga n'emmengo yennyini ekulembera Ssaalonga Mulenge gyawasanya Kalo Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ayina information nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa. Nga kino najja nkibagamba okuva omwaka oguwedde nga n'okulonda tekunnabeerawo baali tebamusuubira nti agenda kusukka ogw'omukaaga nga either mufu oba ali mu kkomera. Bonna bampuuga bakina Abedi Bwanika bakina baani bonna badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa. Ekyo badde bakimanyi. Yensonga lwaki badde bayingidde NRM bonna. Bw'otunulira public statement zibadde bakola babadde boogera nga beesaasaanya era nga boogera nga omuntu bonoyogera omuntu mukyamuliko temukimanyi ffe tubimanyi bulungi mujja kulaba boogera nga tebafaayo kubanga badde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukola agenda kuttibwa. Kati essaazi zino bali mu kijongobero Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye nga tafudde. Kitegeeza tebalina mulimu. Kitegeeza tebalina mulimu kino kiddamu. Teri opposition yadiringana Museveni naye takimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa. Babadde bakimanyi. Kyova olaba tewabadde n'omubadde bava egondo okondeeminga roadblocks. Okondeeminga okulumba amakaage. Okulumba mukyala we. N'ebyava mu kulonda. Kubanga badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okufa before omwezi ogwokutaano. Nga n'emmengo yennyini ekulembera Mayiga ekimanyi nti Kyagulanyi tasukka mu mwezi gwakuna oba mu gwakutaano. Kyokka n'Ennyando yakyusa n'aggyawo abasirikale bonna bayindiginansi abadde ku makubo n'aleeta ba M23 n'abadeployinga ku buli kkubo nga balina order shoot to kill. Video gye nakola olwalwa Sunday nagikola lwakusatu ne mbagamba nti yatoze order shoot to kill omulambo bagugyewo bagudissolvinge oba bagende baguziike nga ye n'abasekyagulanyi bamanyi waalina okubeera nga bwe yakikola ku Beni Kiwanuka. Oyagala kunga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde talina information ekwatagana ku kintu ekyo. Yagambye neebaza bannaddiini, neebaza bannayuganda abankuumire bampa amazzi ne bampa engoye, neebaza bannamagye omuli abapoliisi n'abajaasi abankuumye badde bampa information n'okukola ki buli kimu kyonna. Kati gwe olabayo embuzi egyegamba mbu simanyi kubanga badde bakimanyi era zibadde zirinze kubika ezo TV za mwenderedio zibadde zirinze kubika nga ne ba promoter ba NRM bona basa bagenda mu badde bakimiti kyabwe bagenda mutta. Ekyo kijje kunze ba promoter ba NRM bonna badde bakimiti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta. Ba YouTube bonna badde bakimiti Robert genda otunde podcast yawo bonna bali billion 5 engeri badde boogeramu. Genda okole forensics mu body language yawe, facial expression. Engeri badde boogera ebigambo babadde bakimanyi nti essaawa yonna bagenda kubika ate they were less concerned about his death.
genda otunuulire ba YouTubers bonna kyovula bantu ku social media bade bataddeko entalo after ntalo nga ziri state funded stunts nga leba kuwa president eri kintu kigenda kukola mawulire okitegedde bulungi nnyo kino kyonna nga ne TV zonna zimanyi bulungi nnyo nti omusajja bamukwatako bagenda mutta kubanga information yamaze okukola ki okubeera mu state nga bagirina kati bwe yafulumye bakyusa narrative kati president yakikoze n'akiteeka waawo kati okuva president yatadde video ate badeployinze 3 times okusinga ate badde nga tanata video kitegeeza nti bali mu panic bagamba ba YouTube ba Museveni ne TV za Uganda zigende zidde ku mukungudo zikebere kyekiriyo ku buli border kati wano wali okola kombe sowani mazo bagamba temba mali yako biseera olw'ensonga Museveni kenyini atambula mu armored vehicles bamukuuma na bibinja kati mubaveeka abo kati kikyo kiriwo essaawa zino ekiri mu nkambi z'amagye kitokota sekisaanikire ekiri mu nkambi z'amagye kitokota sekisaanikire oluvannyuma lwa pulezidenti okutaa katambi ne before okutaa katambi Museveni nabagamba nti abadde akimanyi ng'alina intelligence nti abakuuma pulezidenti bali mu gavumenti ye yennyini nabagamba nti badde bamanyi nti atambula mu mmotoka z'abagenerals oba ez'abajamanene eza H4DF oba 01 eza State House ekyo bwe nakimugamba pulezidenti ne yeebeereramu kati bakimanyi nti abadde bayamba president bali mu gavumenti kati ulire kiri mu magye oluvannyuma lwa Nyando kitegera nti Kyagulanyi yagambye nti afulumye kino kye yakoze ba OC ne ba CO mu magye babagambye bawandike statement Kyagulanyi yafulumye ate eggwanga naye jajja kiboko ya ukyafe na nyoka kiboko enyoka mu barracks mabusu galinga mabusu kiboko enyoka mu barracks amabusu galinga mabusu ge makomera g'abasirikale bakuteeka mu kabaziro kusibira mu toyinga ewunya bakuteeka mu emboka enyoka mu barracks ba OC ne ba CO mu barracks zenga bage bakole statement transfer zilinga transfer demotion zilinga demotion mu magye ompulya bulungi nnyo kati okutya kweyongedde kutya wetwogerere essaawa zino ntegeezeddwako nti abaana abamu SFC baagala kukita abaana abamu SFC baagala kukita naye Nyando instructinze abakulira ekiwayi kya SFC obutakkiriza mwana yenna n'abo abali bataddemu okusaba kwa nga baagala fuluma magye obutagafuluma na instructinga abakulu mu UPDF buli eyali asabye okuwummula amagye kulanka yonna application bagisazeemu kubanga bano bonna abasinga obungi badde bagenda kubata mu Gw'omunaana bafuluma amagye Nyando bagambye teba n'omu afuluma amagye mu Gw'omunaana application zonna muzisaze mu immediate effect era buli yateekamu application atandika okutunuulirwa n'eriiso ejjogi entambula ye ayogera n'ani bakola biki kati already wetwogerera essaawa zino abaana bamaze okutegeera nti Nyando ya instructings tebaddamu okukkiriza application yaabwe buli mwana olwakitegeera ataddemu okusaba kwe n'abamu mu ranks z'enjawulo buli afunamu ka weekendi n'abanga agenze okugula ebintu ku dduuka buli afunamu ka weekendi oba agenze okugula bintu ku dduuka oba agenze kufuna kusisinkana musawo oba kubaako kintu kyonna kyakola buli bire baga tikakukola tondeka nyuma ngomanye kiri mu UPDF gwe omanye kiri mu UPDF what bakitegeddeko nti Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amagye gamukooye akaluya bakabbe
yabasuubiza okubongeza omusala teyagubongeza eyabasuubiza okubongera omusala akakadde ate go babonyaabonya abatwala ku mission ne babattirayo kati ekyasinza obbatisa mukimanyi ekyasinza obbatisa mukimanyi kankibanyonyere wano mukitegeere okumanya Museveni musajja mutemu nnyo okumanya Museveni musajja mutemu nnyo buli mwana ayingira mu magye alina kitaawe n'ennyina era alina ensibuko ne waba afudde omulabo balina kuguzza waabwe olw'okuba nti ayagala kusanyawo ba indigenous ate awuninga emirambo gyabwe ya proposing a funeral home eya Land Forces headquarter in Bombo ya commission is a proposal funeral home at Land Forces in Bombo kitegeeza nti yataddewo gye tuyitanga funeral home at the same time egenda kufukanga cemetery y'amagye nga bw'ofa tebakuzza wammwe bakuziikayo buziisi kitegeeza nti ye ne baba tutta bajaasi 1,000 ne bakubirayo family teddamu okulaba ku majaasi abo yamanya bw'abakola n'aziika awo n'agenda yino ogira bulungi eyo proposed ndowooza mujja giraba bulungi wala emabega ewala emabega mujja gira bulungi ndowooza emabega mujja gira bulungi mugira bulungi nnyo proposed funeral home at Land Forces quarters in Bombo eyo kata bajaasi bakitegedde ne bagamba mumutwagaliza kufa temutwagaliza kuba na mirembe kale uliya bwe yabagambye the Uganda Post Defense Forces UPDF on Thursday held a groundbreaking ceremony for the funeral home at Land Forces headquarters in Bombo. The facility will be the first of its kind in Uganda and the second in East Africa. The ceremony was officiated by the Deputy Commander of Land Forces, Major General Joseph Semwanga, who represented the Command of Land Forces. In his remarks, General Semwanga acknowledged the efforts of UPDF, representative in the 11th Parliament, of securing funds to support the construction of the facility. Kati ne bategeera zino embwa zaagala tufenga n'emirambo bagiwambe batandika otuzikanga ebiyenje ekibayita ethnic cleansing mu forces ethnic cleansing in forces abadoleda amazo kati abayaye badduka nkugambe bana abasajja bali mu kintu kye batategeeranga nako n'olunaku n'olumu abasajja amagye gali mu kudduka era kyova president yebazanya aba UPDF kubanga akimanyi singa sibbo singa mufu kati ba top commanders bonna mu military barracks kibooka enyooka bonna abadde ku border wiiki ewedde zonna border zingana okufulumya eggwanga abasinga obungi bali mabosu emboka transfer ziringa transfer demotions ziringa demotions ku demotion kwe kujja kudalo badde ko bakuza wansi transfer ko kujja mu kitundu ekimu kuteeka mu kitundu ekira by force olwokuba nti Museveni yakoze eki nti Museveni yategedde nti abakoze eki abaana bamuvuddemu bye babadde bakuumirwa Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalaba Uganda kati ndoza mutegedde bulungi nnyo ku nsonga bamala okutegeera ensonga eyo kati saagala musiru n'omu aveeri nti agenda kunnyonnyola lwaki Kyagulanyi yafulumye oba lwaki yagenza okukola ekiddako njala bategeeza ekigambo kimu abasajja bali mu panic kati bakajjajjaata babe basindikano ku social media mubaleke kuba gwe mulimu ogubasasuza tebakyalina mirimu naye nga nabo bakimanyi nti embeera esusse okuba omulamuzi kati ndi wano otegeeza bannayuganda mwenna more especially the indigenous in UPDF wherever you are it's high time to join the struggle. During the Botha's regime and during Amenen's regime, it is Museveni and his colleagues who used to get intelligence and to help Museveni to overthrow the previous governments. So it's high time to wake up because we are dealing with the foreigners. Museveni is a foreigner, Janet is a foreigner, Salim Saleh is a foreigner, Muhoozi also is a foreigner. These people speak right now. They know that we exposed their occupation mission under the 250 Master Program.
Their mission is to cleanse out all the indigenous serving EPD officers on all levels so that they can deploy their Rwandese. Remember, they even have M23 rebels who are now based in Uganda after killing people in Congo. You know it right that after the UN report in South Sudan, Museveni knew that everything which is taking place right now in East Africa is out of his hands. Now he's trying his level best to cleanse out all the serving indigenous UPD officers so that he can replace you with Rwandese soldiers, and some of those ones are M23 rebels who are now basing in Uganda. So I call upon all UPDF serving officers, please join the struggle before it's too late. If you don't so, you are going to be killed like with the civilian, the indigenous. So be aware about this. Because now the man is busy splashing money to individuals, most especially the fake opposition in Uganda. The concluded elections, it is evident that Robert Kyagulanyi Ssentamu won the elections with 71%. Museveni himself got 27%. You know that. Even right now, we are asking the EC boss to produce the evidence that his boss won the election. He doesn't have the evidence because using the gun to take over power and to intimidate Ugandans. That's why now he's in power right now. But he's in fear. That's why he even kept away his son from the public up to Fort Portal, because he knows that in Kampala in Uganda there are so many groups and individuals looking for his son Muhoozi Kainerugaba. So I'm calling upon the indigenous serving officers in UPDF, SFC, prison, police to act with immediate effect. It is your country. Museveni is more dangerous than Idi Amin Dada. Museveni is more dangerous than the late Milton Obote and other previous leaders, because he used to come afraid that he's a well-democratic elected leader, but unfortunately, he is not. He's not. First and foremost, he's not a Ugandan. He doesn't like the country. That's why he spends a lot of billions of money splashing to people, because he doesn't want people to come out to speak. When you come out to speak the truth, you become a problem to Museveni. When you talk about the politics, you become a problem to Museveni. When you come to talk about the problems which face Ugandans, you become a problem. That's why he gives money to individuals who are not even talking about the problems which Uganda is facing. So, you train to serve Uganda and to protect Uganda, not to serve Museveni as an individual and as a family. It's high time to act. Whoever near his son Muhoozi Kainerugaba, please act with immediate effect. You'll become a hero. Your family will be cared of, because for us we are willing to work in hand with the all indigenous serving APD officers. At this stage around, the reason as to why Museveni is looking for Kyagulanyi Ssentamu, because Museveni thought that he had already used all whatever he had in his coffers to control opposition until Robert Kyagulanyi Ssentamu comes in to challenge him. You have witnessed that all the fake opposition, now they're working with Museveni. At one time, they thought that everyone can become a president in his family, whereby he knows that Muhoozi, the public doesn't want Muhoozi, even the forces doesn't want Muhoozi. So he tried his level best to stage his daughter, Natasha, to the public so that he can get public attention. Whatever you see, they're jazzing with the Jaja, Natasha is organizing those functions. Those functions are well staged. They are presenting in Natasha in the DCIs because Muhoozi is not loved by the public. Even the forces, they don't like what? They don't like Muhoozi. Now Museveni can understand Museveni now is staging his daughter, Natasha, publicly. But I don't think that everyone knows that. But I'm here to tell you that Muhoozi is out of the picking order. Now he's trying to stage or to produce or to show you that even Natasha can become a president of Uganda. That's why she was given mandate to organize those TikTok live shows that they are jazzing with the Jaja. But unfortunately, Museveni is presenting his daughter to the public. If you don't know, that's the trick. So, mwenna bakola maje mbategezeza. Echo program cha Jazz with Jaja, Museveni asindika kifaananyi eri abantu nga baguza muwala we mbadde mukitegeera. Emyaka ana Museveni abadde tateeka muwale kulira n'abantu ba bulijjo. Lwaki amuteekawo kati?
mbabuuza emyaka ana Museveni abatakkiriza baana be okuliraana kye bayita abantu ba bulijjo ng'era abakuuma nnyo mu kifaananyi ekyo basigaleyo. Kati lwaki mumaze okuba mukozi mmugiisizza? Mwakuba lwabwogo ye mwakuba lwabwogo, mwakuba omusezi olw'okutunda ebiwoowolo. Essaawa zino ali mu Washington DC. Essaawa zino lwabwogo ali mu Washington DC agezaako nnyo okweteekawo ng'akajonjo. Bannange nze nsobola mumpe obuyinza buli kimu nja kikwasaganya. Lwabwogo, you are in USA right now. You are trying to lob for yourself that you can become a president of Uganda. Leadership is not bought. Leadership is worked for. And you get acceptance from the people who are going to lead. No one loves you in Uganda. Don't set yourself that you can become a president of Uganda, because it is on record. You don't have ancestral history in Uganda. You, like your father-in-law Museveni and the rest of Museveni's family, you don't have history in Uganda. So Rabo, whenever you are in Washington, D.C., get to know that we know. You don't have any background in Uganda. Any leader in Uganda is supposed to be elected by Ugandans and supposed to be loved by Uganda, but nobody loves you. Don't try yourself. You're a billionaire, you have guns, you have each and everything which you need, but you are not going to lead us. And we are tired of Museveni's family. You would have been the first person to tell your father-in-law that we should leave power, because 40 years earning billions of money, unaccountable for money, for you and your family, becoming rich in Uganda, but more Ugandans are becoming poor, as they are being forced to leave their country by force due to the overstaying power of your family. Please, temusiroza bana Uganda mukitegedde ekintu ekyo. Kati utuvuddewo. Kati ensonga lwaki Museveni ayagala Kyagulanyi nga mufu ngezezaako kinyonyola ali mu nnyanyimbo olutonotono. Ensonga yeeno, Museveni atuuse ekiseera ng'amaze oggula opposition yonna, ng'amaze oggula obwakabaka bwonna, ng'amaze oggula eddiini zonna ng'oggyeko Obukatuliki, ng'amaze oggula eddiini zokka ng'oggyeko Obukatuliki, ng'amaze oggula bannamawulire bonna, TV, radio, bannabyabufuzi bonna ng'abaguze. N'omuntu gwe mbadde sisuubira nti asobola okusinkana Museveni yamaze fayina n'amusinkana. Naye nga mmanyi ekyamusinkanyiza yabadde Winnie-Dollo ng'ayagala ono omuntu afune ku ssente. Mwenna abantu abali mu Northern Uganda, finally omusajja ono yasinkanye Museveni ng'ate Museveni yagana n'omusayiningira ku mirimu gy'ensi yonna. Kamubalage wano mulyoke mutye Museveni musajja mulogo. Ambassador Oraro Otuno finally yameetinze Museveni, kitegeeza nti amambo kabagamazeemu tegakyalina resistance. Omulaba oyo mu ku bantu ababadde tebaagala Museveni, but finally Winnie-Dollo yamutunzeeyo. Oyo Ambassador Oraro Otuno finally yasinkanye Kizepa via Winnie-Dollo, the retired Chief Justice. Babadde bakolaga Museveni emyaka gyonna, naye finally yamusinka. Kirabika amubalira mulimu, ndowooza ogulaba yamusinkanye. Kitegeeza nti amambuka go already Museveni agamba nti akukoza iki, kino ekintu kyatiisizza abantu. Eno information bifane mujabira ku TV wonna, nze mpirina wano. Oyo badde bakolaga na Museveni, babadde tebakolaga na Museveni, naye yamaze fayina n'amusinkana. Katase of Winnie-Dollo. Kitegeeza nti amambuka officially Museveni agamba azogagula. Ogalaba kitegeeza takyalina kintu kyonna kimutiisa mambuka, nti abandi badde bamutiisa bonna, ono amaze okukola ki, oba compromisinga. Kale abadde atuuse ekiseera ng'ali comfortable. Okubeera comfortable nga kimiti opposition yonna agigula, nga
ajja kukwata bukwasi pesa gati no liba ligenda lino lisigale no tulivota kati abadde atuse ekisera nga manti kati omuntu yenna asobola okufuka president mu family ye kyovula abadde asetinga Natasha Mamoza busime jazi bwijjaja sime bikibi e program abadde setting nga baletera mu ki muwalawe kati Kyagulanyi bwabanga asigaddewo project ya Museveni tegenda maaso ndi musanyufu lwakubanda okutikka ebinnyo ndi mutoolo kufu lwakuba nina omutwe gwaguli overloaded okubanga president yafulumya akasaako agenda akola byalina okukola bwe temumanyi badde nsula nga nkulu nva ku simu saa 67 nga akeera ku simu nga nnonya kiki kugulira byonna omusajja akeesezza kubanga nze nfuna intelligence nga mwana wa musajja akyali mulamu ovanga okuba nti bafamily members bo Museveni bonna yabazingako n'abawa ssente nga balina okuwa intero wa gy'oli bakunyige ovanga kuba nabyabufuzi babadde otambulira bonna nga Museveni yabawa ssente okitegera bulungi nnyo ova ku mikwano gyo Museveni nga yagiwa ssente okitegera ova ku bayimbi wayimbanga nabo bonna nga Museveni yabawa ssente ovanga ku TV nga zikwogerako kifuba singa sikyo kyonna batezikwogerako ovanga ku mawulire nga tekosobola kwogerako kalungi kubanga baziwa ssente okitegera kati yensonga lwaki omusajja buli kiwadde amanyi nti akiseetinze naye okuva okwa Kyagulanyi ddimu kutya eri Museveni era kirooto kya ntiisa eri Museveni era kyovula president Mugambi wonna woli making sure Bassekiganda abamu tobasinkana bannakinyankole abamu tobasinkana ne Bassekinyankole Mr. President bannakinyankole ne Bassekinyankole abamu tobasinkana abaali babaddeko mu gavumenti ya Nyandwe abantu abasinga obungi bali compromised mu diaspora ekyo kigamba ebintu gwe kennyini wabitugamba mbowa oyagala kuyimira ku mazima kitegere nti osobola okusigala obwomu ku mazima kati wabiyimba bituuseewo tubadde tubiraba abantu bakuliddemu ssente bakufudde olusuku nga n'okufaako babadde bakulindirira nga mbaga nga ne ssente bazirina okitegedde bulungi nnyo kati n'olala otumu baamututte Museveni finally amaze n'akola ki n'amufuna ekivundwa nti nze ndi musanyufu nnyo muve ku bali abatalina mirimu kubanga emirimu gyabwe kulaba nga Kyagulanyi mufu kyekigendera kyabwe ate n'ekirala njagala tusooke tuyiga ekintu kino nabagamba mba mukyuzinga entalo lwana n'ani ani goddamu nagamba omuntu gw'osinga omutwe toyomba naye omuntu gw'osinga endabika tolwana naye omuntu gw'osinga okutegeera tolwana naye omuntu gw'osinga embeera ze eza bulijjo nga weebeezawo toyomba naye omuntu atakuliisa atakunywesa atakupangirisiza lwaki oyomba naye bonna bali mu kulwana ne Kyagulanyi tebasobola kwenkana Kyagulanyi ne wabakati nga afulumye tebasobola who are they on Robert Kyagulanyi Sentamu lwaki mbawo obudde mbabulidde BBS telefone na nyiniyo n'ennyumba bagenda gimugjamu muganda akirumira agitwale White House kati afuse mwavu mponga byoya naye alina okunyigira Kyagulanyi kubanga alowooza yamufudde omwavu abayimbi omusajja bagamba ati mulina kulwanira corporate ne baganda okuwulya batuuse mu parliament anitamonge abagenzi be corporate sibitegeera ne balisaza bagenda kwekalakaasa mukabaawo minisita gwe kenyini oli president advisor ali bage corporate bagitegeera ate mugenda mwekalakaasa ati omusajja yabagamba nti buli kimu mujja kiro zaako buli Kyagulanyi kyeyogera bannayuganda mugenda kiraba yagamba abayimbi mujje twegatte tujjeko gavumenti tukole ensonga zino kubanga ndi muyimbi munnammwe bagenda babo handouts bali batwale ekinene nga tebategeera
bwe batusoka okudebatinga ku gundi ku corporate bagenzo kijuna nga corporate bakwata business zaabwe beba nanyini mabala beba nanyini restaurant ole bulungi beba nanyini lodge beba nanyini resorts beba nanyini zo hotel beba nanyini disco katinga beba nanyini radios beba nanyini TV katinga tebasobola kubasasula sente olwenyimba za mazibaza nyiramu babage muna bazi promoting kitegeeza corporate bajjajiba wa nenga yakibagamba kati mugenda mwekalakasa kuki nenga yabagamba dda atone babakola ko profile kati bayina profile za mwezo na so njagadde bagamba kigambo ekyo nti buli kyagula kyeyogera ko mugenda kiraba ate nabagamba agenda kitukkiriza mujja kitegera kati katudde kole bomba deputy the waiters one nti Museveni abadde ali comfortable nnyo ng'amanyi agenda kutta Kyagulanyi then buli kimu akisetulingiraawo akole byayagala kati omusajja yafulumye kitegeeza panic emweyongeddeko ate nyongero bajjukiza Maduro wa Venezuela yali tamaze kulayira nga tabbye kalulu nona asobola okukola ekintu kyekimu mu kaseera mpawe kaaga ne bakola ki ne bamulyawo okumulyawo kukusinziza kuki kukulemerako kwammwe muleme kubuzibwa kuteekwa mu bibuuzi bya kisiru mubeerawo nga mukimanyi nti essaawa yonna muddaka tewali kitandika na kitakoma buli ekireekaana kimala ne kikka ekyatta Goliaasi lyali jjinja teyali mundu teyali laddu badikiteeta bafiira mu kaseera akatono ennyo ate bafiire wantu waalemekkera okubuuka watono nnyo kati saagala mwe stressing n'abantu bali ku social media bemumanyi nti oyo state agent statement gyakola mugireke kubanga kiba musasula okukola tuconcentrating ku kintu kimu kya protectinga kibiina na mukulembeze na kulaba nti buli kimu ekigenda maaso tukikola mukitegedde bulungi nnyo olutalo almost tuli mu 7 tusigaze ebitundu 3 ku buli 10 okowa kinga tusigazayo 30%. Okowa kinga tusigaza 30% okutuusa 10 ku ntebe eyo. Wali okulena okombeso wano. Sanctions ezateereddwa ku Pilato zimujijiira. Oba okujijiira sanctions batadde ku Pilato zimujijiira. Eyali ayogera sanctions. Kale ate akolima. Kati eza Nyando ne banne ziri mu kkubo zijja zambadde zina ne galubindi. Wogendo zitegerera nti zizze wawano. Nyando ateekateeka nti singa sanctions ziba zizze agenda kusindika ba MP gizibe aba NRM bateeketeeke abalonzi baabwe bonna bajje mu Kampala mbube Caracas nga bagenda ku bitebe by'enjawulo okuli embassy za Europe ya America consulate ya Canada ne ya Bungereza mbagende be Caracas mbulwaki bateka sanctions ku government yalondebwa abantu nchiddamu very soon bomunanga Museveni ata asindisa abe Caracas ku kubo kubanga kigenda kubeerawo very soon ngamma nabagamba sanctions za family ya Museveni tebagenda zisoma mu public wabula singa muziraba nga bataddewo okwekalakasa kubanga kujja bakutegese mayimba gaba bintu bya mu future mbaga bya mu future kyobulande bande bantegere neno information ya future okujonga tebagenda ziteekayo ya tuyeno tuyana azoke sone jacket hari njogera bya future gari tuli mu future Museveni ategeseba MP zaba NRM mubategeka abantu bagenda okwekalakasa mu Kampala ne bunge birala mbu bagende ku embassy zenjawulo be Caracas zo bakumene ebipiira bo bakole buli fujjo lyonna kati mbu ekyo
kiraga abazungu mulwaki batadde sanction ku mukulembeze bana Uganda gwe bakola kigo balonda mbwera alota afuka mbwa ayina ambassador bambagi bolo ambassador abatera okubeera nnyo ku speak resort ye munyonyo abatera okubeera ku Serena eyo nga banywa mu kachayi buchayi baba ambassador oba buchayi kyete butegerekawo boogera biki kali mbudidigi ayagala kufuna olunaku nga gyebali abeeko bakwata Baby Ndunya twakulwanidde right yo kuddiza essimu nekitaaga kyaganya okuddiza essimu nkusupport nga genda nkwatire ambassador omu kabere konsula munkwati nange nja kuwagira nja kujja nokumera bivuga ekyo kyokoze Baby Ndunya bakwata for the first time ndina Baby Ndunya nkwatira ba ambassador bambi nkwegayiridde bambi Baby Ndunya manyonda ba njagala ngeno kwatira ambassador ne bababiri bana bakabere ba consulate babiri obankwatire nja kuwagira I will support you by all means kabere wa Kenya oba wa Sweden oba wa Germany ne wabera consular oba ambassador ngenda kuwagira for the first time ndi mabegawo nyanjagala okwatira ambassador omu oba babiri kuba agaje osobola bakwata nga sanction nkwegayiridde bambi ngenda kuwagira Baby Ndunya twakulwande bakudize simu kitawayi n'emputu zikulinga zizo nenkwegayiridde nyamo kwatire consulate omu oba babiri oba recording bakubemu nemboko nga bbiri naye ngenda baga bakube ngenda kumano live saba meka nkuwagire ngoba nyima visa naye bajinyime so Baby Ndunya, whenever you are, please, I support you in that plan. Go and arrest them. I will support you. Please go and arrest them. I will support you. Gendo banku owakuteba sata owakuba nemboko ngobali coding. Nze jabu posting on. Please. Nkuwagide for the first time. Ndi mabega Baby Ndunya, please. Obanku what is the transport? Ngatolina za mafuta. Please batukwatire. Basusiza kamanyi batukwatire oba konsula owo tukwatide ba embassy staffs aba bazungu abali mu luzungu ne lukaladikala lyobambe lukwate ne babere basatu nze nkuwagira kati ndi mabega obambi gende babi ne bakwate basatu babiri bokka bamala ngenda kuwagira sibera nkoma wo mabega wo kuolo ngenda kuwagira bambi awo support ne boyagala kalonja kakuwa Baby Ndunya did drinking general. I support you. If it means to vote you, I will vote you for that action. Please go ahead. Go ahead. Ndi mabega okwecho. Genda maso. Ngenda kuwagira. Sinzira isha kuvamu. Nizo kuvamu kwensonga genda bambi bankwatire. Genda maso banko nze ndi mabega okwocha ekintu genda bakwata. Bakwate bulungi nyonyo. Kati ngabo kola byakafaananyi kana. Yembeere eri buli wamu museka ki. Ngabo la bembeere eri mukafaananyi ako. Yembeere eri mu balaksi, mu polisi, mu magye, yembeere eri buli wamu bwetyo. Ngabo balaba bonna. Ngabo balaba bati bali. Yembeere eri mu polisi, mu magye, bonna tebabitegeere. Mboke enyoka. Simu zivuga after simu. Kwa nini mmewacha huyo mjamaa kutoroka kwa hii nchi? Mnajua vizuri huyo mjamaa ni mbaya sana. Amepita wapi? Mtatuambia. Piga huyo umbwa. Weleka huyo kwa mabusu. Kwa nini mmewacha Kyagulanyi kutoroka kwa hii nchi? Nani amepatia order? Nani amescort huyo kumpeleza kutoka hapa? Piga umbwa wote.
wote pereka mabusu kati yembere eriwo Barracks border ku border ready block gomanya kiri eri piga umbwa yote wanalala kulala tu mjamaa mmetoroka miezi miwili mizima tunatafuta mjamaa ametoroka sasa umbwa tunapatia pesa tunapatia chakula mnalala vizuri lakini mjamaa ametoroka mnakuwa mnafanya nini yeye iko wapi sawa hii aroja kwa boda gani amepita fala atujii anapita wapi pia wote ni wasenga na pigia simu hawezi kutuambia mjamaa ametoroka amepita wapi hawezi kujua amepita wapi niyo mambo zinaendelea kwa ziko zote boda Ntebe hakuna mjamaa anatupatia information nzuri Busia Maraba wapi hakuna mtu anajua mjamaa amepita wapi ametorokera wapi kati yemboze genda Oluswahili Luzungu Lunyankole Lukiga kati kyekizibu ekiri waawo embere bafukidde ekizibu ebisere bisinga mbagamba wandikola ekintu okulumya omunoozi kangu yabe muyabekiriza sasira bana mawulira nabawagira NRM omusajja naleeta omutwe ng'ogwange minister oba RDC oba munnamawulire teri anoonya Kyagulanyi tetuna kye tumwagaza amaka ge mugawambi waliyo Barracks namba omukyala mwamutulugunya ng'amagye gamutulugunyiza ne muli kodinga ebintu ne bimenyamenya byonna mazo bimenyamenya omukyala afulumye n'abaana nzize wano mbabulidde future information nti president bamuguddeko emisango giri ABCD file number yeno nembagamba giri gulu ne wayitawo ennaku nnya ate ne gafuluma nti kituufu emisango bagimuguddeko ggulu ne yakubya ekifaananyi ntaani bamukutte bamuguddeko misango gyakulya mu nsiruko ate soomu oyo mwalabye bali abantu nga mukaaga baakutte baakutte mu ogwo musango kati Chris baliyo mu nsorokwe ati nogamba kimbwe nori awo nori ekifiire mwana Chris magezi ne Chris baliyo mu nsi ne muri ebifiire ati mwanya mseki nyinga mwanya mu mpare Chris magezi Chris baliyo mu nsi ne muri ebifiire mwanya mseki niga mwanya mu mpare mujere mugamba bachabule temunoonya ate fare wazivuma mwamuguddeko emisango ate mugamba nti tumunoonya akome mu nyumba ya jjajjawo ya nnyoko fere tumaye mu operatinga kati wano olero kombe sowani mubadde mu kimanyi nti president bamugulako omusango buli district gye yakuba campaign mubadde mu kimanyi president buli district gye yakuba campaign bamugulako omusango gye file gyeri gye misango 10 bamumeka bu district zirimeka mu yuzi yagenda president yakuba mu district 10 mmeka aine buli district bamugulako emisango buli district gye yakuba campaign bali emisango mwana tegedeko jaluwa na guru buli district gye yakuba mu olukungaana bamugulako omusango kali alembo tebamuno abasajja ba NRM ze bannyumira kano ndi omukyala Nalweyiso tetumanyi ddi lwagenda mu nsonga z'abasajja n'az'abaami Nalweyiso ogenda ddi mu nsonga z'abaami kubanga ensonga z'abaami ozimanyi bulungi nnyo ensonga z'abaami ogenda ddi mu nsonga z'abaami era ddi lwogenda mu nsonga z'abakyala kubanga otusobedde gw'onu gw'ologootana tetumunoonya mutabani waffe muganda afadde mu nyumba gye mwawamba gye mwamenya ate wawona nga teweesiiga bizigo singa wali weesiiga ebizigo singa Nalweyiso oli mubi nnyo Nalweyiso wumuzaako tumanyi ddi lwobeera mu programu ng'oyogeranga mukazi ng'oyogeranga musajja ddi lwogera mu nsonga z'abasajja
kubanga ensonga z'abasajja geisha ya kimala ensonga z'abakazi Allah yabateekayo ne bamalinda ku nga 5-7 nga bali mu kati gwe ogenda ddi mu nsonga z'abasajja n'ez'abakazi ozigenda muddi ojjo tumansizako obusiru ogenda ready after waliwo jina akola ku radio nga afuuka presenter Narisi waliwo jeno efulu jeno nga agenda yafuuka presenter Narisi ogenda dde mu nsonga z'abaami kuba ensonga z'abaami geisha ya kimala ensonga z'abasajja z'abakyala zo tuzimanyizo zibeera buli mwezi kati ogenda ddi mu ensonga z'abasajja zigenda muddi ensonga z'abaami zigenda muddi Narisi ate zino ensonga siza bino ebintu byetwogerako bya ggwanga zisukka levu y'ewa jjeno kubanga nejjoko wa jjeno tumanyi malira oba wali ofumba katogo wali okola ki tetwagala kumanya naye ekikutte obudde kijja bbuta olw'ensonga tumanyi naagana afe bagasalira essubi naagana afe bagasalira essubi n'abagenzi oboti bwati bwe yali amini bwati bwe yali lutwa bwati bwe yali mugezaako nnyo the kicks of the dying horse emigere gy'embalasi gisembewo nga bagisala tugimanyi gibeera mikambwe nnyo bw'ogyeteekamu ofa kati nammwe mutemumuli temufaayo ekyabalimu okukola okukyusa obuyinza mu mirembe kyekigenda okubatwala ate kati mumyaka kati ng'ogenda kuyimirira Kenya osaba sayira mu ngaani ndaba Narisi adduka ogenda saba sayira mu wa Kenya Tanzania Rwanda South Sudan ate nga ne South Sudan tebabaagala Madama zero Narisi ogenda kudduka ogenda saba wasayiramu Madama zero Narisi ogenda kusaba iki asayira mu nsi ki kwejo emyaka gyo omanyi kye bayita omuzira mwandibadde mutobuyinza ne musigala mu kuba emyaka gyammwe kati gyetaaga nnyo weather ya Uganda Museveni emyaka gyo gyetaaga nnyo weather ya Uganda tosobola kubeera mu diaspora kumala mwaka nga tonnafa nga ovudde mu buyinza salimu sale n'olwo olubuto olubuto tosobola kumala mu diaspora mwaka nga tonnafa kweyembera ey'obulamu mwenna olamugenda bugenzifu just for 1 week nga mugenzi ne mugenda mu winter ne mwambala nga kofi na mbenga na basajja abeera mu abeskimo kumwenna bali mu gavumenti ya tewali asobola kubeera mu America kumala mwaka nga tali mu gavumenti nga tafudde ne oba olina ssente ekyo kyo nkisiba mwalwala dda siriimu mulina nkumuunye mulina ebirigo kirwadde kyena ekyatalaagisa okulwala mukirina mwetaaga nnyo okubeera mu Uganda ng'erimu emirembe kumwe tekuli muntu asobola kubeera mu diaspora kumala mwezi nga temuli mu gavumenti ekyo nkisibako ssente zange kubanga weza Uganda baffe balinga nnyo ne gavumenti yammwe neevaako asa ne mugenda gifuna luddawo mmwe nkiddamu gavumenti yammwe tekuli asobola kubeera mu diaspora kumala mwaka nga tafudde weza yokka yesooka obbakuba emmere ne bakuba neebatta community gomanye okubeera mu community nga toyogera Luganda okumala emyaka 10 mwe mu Uganda kuli asasula musolo eno basasula musolo buli kimu kyokwatako kyakusasulira musolo mwe temusobola kubeera mu diaspora era mutie bannayuganda bali mu diaspora kabeera Saudi Arabia ng'ali mu diaspora w'amaanyi nnyo omusana oguli e Saudi Arabia ne Dubai ogumanyi gwe aho mu kimeti gavumenti bwevaako ARV zigenda kuba tezikyasoboka kugulika mwandi waddeyo obuyinza ne tubasonyiwa ne buli muno atula kafaamu ke naludde enkoko ze naye muneetantala gye bujjawo katuna munoonya Kyagulanyi mutta mujja kiwulula kale n'olw'ensonga eyo atugenda sisinkanule ku ssaawa 3:45 9:45 p.m. East African Standard Time. Ladies and gentlemen, I will be back on live at 9:30 p.m. UG time. Nja kuddolera ku ssaawa 3:30 ez'ekiro ya nabye ngendo soko kwasaganya no research ajja kuntwalira obudde ngenda kudda ssaawa 3:30 ez'ekiro